nali njagala n'oddujjamu naye jjajja n'angumya n'aŋŋamba guma ozaale omwana talina musango era abajjamu embuto mukomyawo mujja kufa tekituufu. Nsaba nnyo saagala kuleka mwana wange, saagala mulekera, njagala mubeererewo. Naye bwe ndiba nfunyeyo akatini nja kukalyanga naye. Ezo bbiri wanguwe baleme kutusanga kulaba nti batuwadde ssente n'ezo 5 awo 7. Tesuufu ngenda zisindikira jjajja ssente aguliremu omwana engoye, kale agule n'ebyokweyambisaako awaka kuba bw'aba ng'alina ekizibu n'omwana basobola okweyambayamba. Kale omukutu Good Talent ko tusinziira okubeera nga tukuweereza. Erinnya lyange Sonko Muhammad. Bw'oteeka mu Good Talent Management tufuna bulungi nnyo wano ku YouTube channel yaffe. Ku TikTok tubayo amannya ge gamu Good Talent. Ogenda ku Facebook tubaako era bubi nnyo amannya ge gamu. Kasoteekamu Good Talent GUD Space Talent oba otufuna. Tukomyewe wa Kansiime. Kansiime ono twatandika naye emboozi emabegako ng'anoonya maama we. Ayina omwana yajja mu Kampala kuyiiya nga ali mu karaoke. Naye omwana yali mulwadde, omwana nga yajja omuliro okugulu. So tukola story abasinga omunyi ne bakwatako ku mutima etandika kubanga ate tugeza kulaba nga tumukwasizaako. Twagala tubulire kati embeera waali tulabe na kiki tulina olunaku lwaleero. Kansiime oli otya? Oli otya? Osoosime essimu yo? Siri bubi nnyo ekiri awo. Naye n'omwana yawonye. Omwana yawonye bulungi era abanyambyeko neyanziza neyanzente. Pozi omwana ki ekyali kimuluma? Yali ayidde, yali asena kyayi mu sepiki n'ajja ku kigere. Oli Kampala, tugamba omwana ani amuyina? Jjajja yamuyina. Atulina abantu abakuweerezako ku support. Waliwo muzeeyi waliwo omwami ali somewhere. In fact nenyene alirabira tiyampereza message ku WhatsApp yankuya direct straight away from oba ali kata natuweereza akasente tujje tukuwe obeere nga oyamba ku mwana. Zaali 3,000. Sente zino zina kye zaakuyambako mu butono bwazo oba mu bungi bwazo? Zanyambako kujanjaba ku mwana. Zamujanjabako kumuwonya ekigere era nasindikayo ne bamutwala mu ddwaliro. Naye baddamu okunkuba ne bagamba bwali mpola mpola. Era nenkolayo obusejja butinira ne basindikira kati bankubira essimu ne bagamba ali bulungi. Okay, kati oli otya gwe generally? Twagala kutwala mu ddwaliro naye ne management twasobola kwatagana bulungi. Era kanti akuyitako ekyeddwaliro naye oli otya nga owulira otya ng'omuntu oli otya? Nze ndi bulungi kasita omwana wange aba bulungi nange mba bulungi. Basina kizibu. Ebyokulya leero wafunye ku kyemisana? Nedda sinaba. Leka naawe kuwa kisaawa nga zino ziri 10 n'embuwungeera wakomye ku kyakuma kyayi kyokka? Era nagedde kyayi yekka ekyegwa nsonga ejjo tetwakoze. Naye kati ate generally nti wano wali wanuma omubiri oli otya? Omubiri siri bubi nnyo naye enjala yennuma. Enjala yekuluma? Kale tusabe Katonda osanga bina binagenda bitambula mpola mpola. Ate emirimu gyemukola egya karaoke obudansi oyongedde okwongera okumiiga omukuba? Dansi era ngize okutwaliza wamu ngize naye si nnyo kiri awo. Twasembe nga tuliwo emboozi eyasookera ddala nga gwe Enjaga yekuwa vibe okugenda ku stage biki n'ebirala. Enjaga tunyumize ku mboozi y'Enjaga kati wotuuse n'Enjaga obudde bwo. Edda Enjaga nze nagireka. Enjaga wagireka? Wasembayo kuginywa biseera biri ebyemabega? Naye gaali mulundi gumu sajjiddira. Kiki lwaki yakuttiraani Enjaga ekikoola? Oba kati ogiteeka mu kyayi n'onywa bunyi kyayi wanjaayi? Era kyayi ey'Enjaga ebikoola byayo biyambako oba olwadde ssenyiga oba nga amalaka gakuluma
yoteekamu ebikoola by'enjaayi n'onywa aba bulungi. Tegeze ennaku zino oginywera mu kyayi kati tokyawa okugira eri ey'omuka ey'okufu oginywera mu kyayi naye dda oba wagikozesaako ng'oli mu kyalo nga ssenyiga akuluma n'owona? Era mu kyalo tubikozesa nnyo ebyo enjaga ebikoola byayo ddagala. Kiki ekyagikujja? Tetuginyagama nti tuginywa gisiba mu bugundi obwanagifuba. Ki ekyagikujjako because wali wakajja myezi eno ebiri wali oginywa mpozi wangamba luli oginywa ekola etya esinga kukuwaaki? Kale esinga kale byekola si birungi ekuwa feelings oyagala abasajja sajja bw'omala oginywa kale olabira ddala oteeredde oba oyagala omusajja akola atya? oba omwetaaga kale omwetaaga oti? omwetaaga mu something biri byennyini ebyammwe ebyabakulu bwe waginywanga yakuwa feelings oli oyagala mu kwebaka omusajja akwebakeko olyanga kyoba oyagala era kyoba oyagala. N'olala abawala abalala bagamba nga ebawa vibe ogenda ku stage ngaawo baba tebalina nsonyi kitegeere naye nze bye nalaba naera nagyesonyiwa bwesonyi nenjireka nsonga yali egenda okunyononera obulamu. Kale kirungi obanga walyesonyiwa kubanga era abamu abakomentinga ge magezi ge batwala batugamba omwana yesonyiwa enjaga biki atambuze emirimu gye kati emirimu aha wali ononyako luli okufuna ku mirimu eyo tewafuna ku bantu oba ku magama gano ofunayo kalimu kalala omuzaaka akaliyoki kuba ngamba kaliyoki mwita mbingi babagamba batya kaliyoki bizibu ki like byesinza okufuna mu kaliyoki tubuuliremu tugenza ko tujjukizaako kaliyoki era nabagambako nti si mulungi era tokkirizanga mwana akola kaliyoki. Ona ate waba yeewagudde agende mu kaliyoki bamukolere ki? Kisinziira omwana omukozizza otya era omubuliridde otya. Kati ngaffe wano abakula ne bajjajja baffe abajjajja baba babulirira kati nga asobola okubulirira yesi jjajjaawo n'akubulira n'owulirizaamu ebirala naye waliwo embeera weetuuka n'egunyiga n'ogamba kati singa muzadde wange waali like mami oba dadi nga wakubeererawo awo ba bulungi naye kati tolina muzadde oli ne jjajjaawo takola talina ssente zakulabirira n'omwana we. Okay, wagamba bizibu ki ebisinga okubaamu gezaako tujjukizaako nzukirako ebimu ate mugenda ku stage bagambe engoye ate zigyeka tekola booti ate abakwatira gezaako tuyitiramu tujjukizeeko olwo abantu abatalaba mboozi eno kati nga kwe bali balaba. Kaliyoki bamukola kiro era ogenda ku stage toyambala zino empanvu kati leki oli omuwala wayambadde bwati n'okwambala bwoti akatete nga kokoma muno nekale olaga bakasoma nti kwega kati owabye otera kwambala otya olina okuba nga akabina akamu kali bweru obanga hafu y'akabina eri bweru bakasoma we banyumirwa era kasitoma we wate banyumirwa naye nze otwaliza awamu gamba nze sikozesa kintu nekimu naye sibikozesa sabikola so nga mba ntegeera n'ekirala ababikola ennyo abo baba banyweddemu gamba ebikoso obwongo. Ate be bagamba nti tugende ku stage naye kati engoye zonna tuziggyemu tusigale ku mumpale yokka oba nazo tuziggiremu ddala tusigalirewo taabo ate ekyo kiki tekikutuukanga oba bookola nabo? Naddala nze ebyo nabigaana bulamu bwange saabikola okugirako ddala engoye musigala bwere ate bwe bano booba nabo emala sibalabangako nga babikoze naye waliwo era omuwala omu gwe nalaba naye si kwawo si wano waliwo omuwala omu gwe nalaba yagenda ku stage kwegamba kale oba yali anyweddemu enjaga neyeekuba finga yagenda ku stage n'akola atya? Neyeekuba finga ng'olwo bwe yatuukako engoye n'aziggyako yagenda tali mu ngoye yakola atya? Yagenda nga mwali mu ngoye we baatugamba ng'ebya ku stage obimanyi ne bagamba genda waliwo ekiraavulaavwe genda onoonye omusajja gw'osobola ozinga naye oba gw'osobola obeera naye n'ogenda mu bantu n'omunoonyamu n'omuleeta kati yo bwe yagenda okuleeta omusajja kyaka yali amukwanyeeko kitegeere nti
nebiri byoba yateekamu enjaga kati oba yalinnya feeling nakola ebitaliiyo. Nakola atya ddala? Omanyi omuntu aba alaba beetaaga n'omunyula n'ategeera bulungi otamukomye mukulu. Bwe yatuuka tunyumizemu nga bw'alaba nakola atya? Ekituufu yatuuka ku stage n'ajjamu engoye n'atandika okwekuba finga yekka nga muwala. Okumala ebbanga eriwo eddakiika eziwera nga ali awo. Abatulaba batugabira tuli ku mukutu Good Talent Enyangiza Sonko Muhammad. Emboozi nga zino ezimu tuzikola mumanyi ebintu ebimba temumanyi. Ekirala mubaamu ekyokuyiga, ekirala mubaamu okutiisa. Tegwali eyo ng'olina omwana ng'omuzadde omufollowinga. Olwo bannafaamu abagenda okukuba ebyeyo ng'olina abaana beeyo omwana kyaliko okimanyi bulungi nnyo. Abaana balina talents ze baagala, kituufu okusupportinga omwana mu talent batera okumufollowinga kikola. Obamu kuba mwaka kafaananyi kati gwali awo yandaba ng'oli kaddamu agenda kola mu kiyumba, oli myaka mikulukulumu naye nga gubanya myaka ayinza okuba nga mwana we ate nga si wa myaka mingi nnyo. Osobola obeewa emyaka emitintini nga 15 14 oba okitegeera. Kati so tugezaako following ebintu ebimu tubirabe mumanye nti bino ebintu gye biri mu nsi. Muyinza birondoola bityo bimalawo oba bikendeeza mu bantu bo oba oleme kuba victim. N'ekirala waliwo embeera bannyinaffe oba abantu abamukabe basajja gye bayitamu naye ng'embeera neviira ku bamaama. Abamaama abali mutulugunya abaana to extent esembeerayo ddala nga mwana wa mukaakita omwana wa musajjawo nobeera nga tompushinga mu mbeera efaanaganako bweti. Kati nga Kansiime obageza kutuyitiramu. Kansiime olina emyaka emeka? Mmanyi ze neerabira nnyo. Nina 18. Nina 18. Birthday yebeerawo mwezi ki? Beerawo mu Gwokuna. Mu Gwokuna. So kati mu Gwokuna kuba tuli mu Gwakusatu ogenda baweza 19? Mba mpeza 19. Ogenda bba okuzeekuzeemu naawe. Kati ebyokwekuuma biri bitaweekuuma otya Kansiime nga gwe omuntu weekuuma otya? Nze okwekuuma neekubisa mpiso ya family planning. Kati okwekuuma oleme kufuna lubuto. Kitegeeza Kansiime webaka n'abasajja nga tekaliiko. Kubanga weekubisa mpiso ya family oli mufumbo? Nedda. Kati bw'oba nga toli mufumbo nga weekubisa empiso ya family planning kitegeeza naye boyfriend akitwala kyere nga takozesezza kapiira kali because kyoba otangira. Singa si kyoba otangira oba tolina kugyekubya n'otalimbibwa n'okozesa kondomu. Nedda sigamba nti oba nina boyfriend ki. Era tulina okwekuuma abawala eyo gye tulaga gye tutambulira. Osobola ogwako oli omusajja n'akukwata ebyampaka otegeera. Ne waba akusizza obulwadde naye nga takufunyisiza lubuto. Wali okwatiddwako olyoka oleete sentiment ng'eyo? Nali nkwatiddwako bali bakutteko ne bakkaka. Era muno mu Kampala nali nze kukola bwa lusigalo. Okay. Kati ate mu birala okwekuuma kufuna kutafuna lubuto ate okwekuuma kutafuna bulwadde ate wali plan kikola otya? Okwekuuma obutafuna bulwadde bw'oba oze ng'oyagala kunkwana era nkugamba tusooke tugende mu ddwaliro twekebeze. Obanga tokkiriza awo ng'okita onoonyayo omulala. Kati wamala okutekebeza nga talina kulwadde awo nga wakiwedde? Bwembanga nkwagadde naye weba sikwagadde naye oba tomala budde. Gwekimanyi nti omuntu nemba mwekebeza nga takuwasizza asobola osigala nga amiitinga abantu abalala ne mutaddamu okumala ebbanga eriwerako era n'abulisitula n'aboleeta okimanyi. Kati n'ekirala ate musinga nnyo kwekebeza simu naye waliyo n'endwadde endala ezigenderawo awo makatikati awo. Era bibaamu kale endwadde nnyingi. Baayo. Era tosobola kisagamba nti nsobyewala naye era olina okwekuuma ng'omuwala. Sigambe nti oba buli muwala yenna akikole nedda. Kisinziira oli luddawa ate kale kwegamba kati ngambe oba omulenzi oba akulabirira atya oba nga bw'obitegeera oba kati nga yena emirimu gye tulimu. Ekituufu nali njagala kuba dansa kyekyali kirooto kyange naye nga si bino. Lwaki ate wamaana oyingira bino? Nayingira bino era banga we yajja oyo manager waffe yajja n'agamba ayagala baddansa. So nojja ng'omanyi ozze mu baddansa. Ogenda otuuka ng'oli mu bakaliyoki.
Okay, abatulaba batugoberera Kansiime emboozi eno tuzenga tugikola okumala ebbanga mabega naye alina omwana gwe yazaala ne taata w'omwana yamugamba nze sizaala. So taata w'omwana amala notegeera waali? Saategeera. Kati omwana omwamanya kyaga ekika nga taata w'omwana tumumanyi? Amanya era twamutuumaani. Mwayiyawo ge mwamutuuma naye temumanyi manya ga kika ga taata. Tojjukira omulenzi ono gyakufunisa luto gye yali abeera ng'osobola okuddamu n'ogendayo noonya taata w'omwana kuba omwana ajja kubuuza kitaawe nga tolina kunaga. Ye taata we manyi kale ewaabwe manyiyo naye kyekituufu sisobola kugendayo. Lwaki? Lwa nsonga ekisookera ddala mami we yennyini bwe namukubira essimu ne mugamba ndi lubuto lwa mutabani we yanziramu ekigambo kimu nti omwana wange akyali muto. Kyekyo kye yanziramu. Era okuva n'olwo jjajja yanzijako essimu n'aŋŋamba oliddamu bakubira kale ga kwendi kuviiramu ddala n'oddeeyi mu famire yaabwe. Lwa nsonga ate ekituufu abo omukazi yeyanziramu kyali si kirungi ebyanziramu byali si birungi. Yanvumavuma awo n'aŋŋamba ndi malaaya biki naye era saakitwala nti kiri awo era neŋŋuma nenzaala era nali njagala n'oddujjamu naye jjajja n'angumya n'aŋŋamba guma ozaale omwana talina musango era abajjamu embuto mukomye awo mujja kufa ekituufu kubanga olututte nga teweesobola osobola okuyita omuntu n'omugamba n'omunyonyola ennaku yo n'akitegeera n'akuyambako n'akukwatirako naye si kujjamu lubuto. Kale naye kyemanyi okutangira kusinga okuwonya temufuna mbuto nga tayimu tennatuuka tulimu tubeere nga tubyegendereza abannyinaffe. Olina kyotugambayo ekisembayo kuba twagala kuta leero? Ekisembayo kyeŋŋamba abanga mami yabula kiri fine because mami tukoze video ne video tumanyi tuba tuli awo mami n'alabika ne mami takola ki talabikako. Kuba omuntu ya comment nga natugamba atandika obulamu bupyo naye mama wanalabika natalabise teyokubagiza life has to go on nokuyo obulamu engeri maaso. Tewali buzibu abanga mama yabula njagumanga omuwala era nange nsaba nnyo saagala mbeere nga mmange ekyo kyeyakola si kirungi. Nsaba nnyo saagala kuleka mwana wange saagala mulekera njagala mubeererewo naye bwe ndiba nfuneyo akatini njakkalyanga naye nga simulekeredde. Okay, waliwo abantu baffe abatulaba batulabira ebunaayira waliwo wano omwana omuwala yabadde aganya okwogera amanya ge n'agamba at least tuyinza okugambako eriri bamuyita Olivia alina gye yasinziddeyo alaba emboozi yo nga bwe yabadde etambula n'agamba tujje tukukyalireko n'akuweerezaayo yaweereza in fact nusu 45 n'abalaabalamu nga luwe zijjako n'agamba tujja ati situkuleetereyo akasanvu 5 bamuyita Olivia. Then tulina n'akasenteko ke twali twasigaza kawagamba otukuumire akaava ewa mwami Kasujja Emi ajali emitwalo 7 n'atugamba tukuweeko ogumu ne tukuterekera 6 ne tusembayo komawo n'atugamba tukuweeko 5 tereke endala kitegeeza nyisigala emitwalo 5 n'ekitundu then kugatta n'akasanvu 5 aka Olivia ke yakuleetedde so kati ensente ke tulina ke tugenda okuwa olunaku olwaleero. Era neyanziza nnyo abantu bagambe kakuyambeko lwakuba simanyi gobadde okapulaningi doti abeebaza tulinga gyo pulaninzeemu ngejje mbadde mpulaninzeemu tesuufu ngenda zisindikira jjajja sente aguliremu omwana engoye kale agule n'ebyokweyambisaako awaka kuba bw'aba ng'alina ekizibu n'omwana basobola okweyambayamba n'engoye omwana ate talina bulungi. Era agiina namba kale kono ku house kale abaana bonna
baba tebaagala bakulabe ne ssente. Bakulaba ne ssente baba baagala. Okay, tugenda kiya tuninda aveyo aho oyo yengedde. Waliwo gagenda kuweerezaako jjajja ayambiseeko ku mwana. Beeyambeko n'omwana. Nange nsobola okufunayo obugoye obulala. So nga sirina bulungi ngatto. Obugoyeko obugoye. Okay. Tubadde tyalabika agenze balinganga nsobola okulaba n'akasente okuva ku maneja yennyini. Akasente baba baagala kakuggyako buli. So roughly ab'ogatta 5 ekitundu n'oyongerako 7 ekitundu 7 ofuna mmeka? Omutwalo ogattako 7 ziba mmeka? Omutwalo ogattako 50 ogattako 7 ziba mmeka? Gumu 2 ekitegeeza gumu 2 gy'emitwalo gy'omukaaga 25 ziba ziri. So tubaze bulungi bwe kirina okuba 5 kitundu n'ogattako 7 zino zibeera nange nanga ndi mwavu muziwaga asabira ku bantu obyambi ne yeetaaga buyambi. Ezo 2 wanguwe baleme kutusanga kulaba nti batuwadde ssente n'ezo 5 awo 7. So ezo bazemu bulungi ezo jo netulabika bulungi omanye okwatako eno waggulu ntakula tulabise bulungi awo zemitwalo 6 mu 7 kubiseeko 5 zezo emitwalo gy'omukaaga mu 7 mu 5 kateeka mu nsawo baleme kusanga nga tuzikuwadde. Teeka mu nsawo bajje balowooze nti olina kyo bane program tuzikolera bali ati naono house wakolera abamu balinganga nsobola omulaba ne ssente bagala ate mutugabo tuzizimujjako. So weebaza abantu otusiibule tukute bamaze okutegeera kyopulaani abantu baganye okumanya nti tuyamba ku muntu naye yeyongerako mu maaso. Neeyanziza abankwatiddeko neeyanzeege naye kirala gyenkutira bawala bannange mulirize bamami bammwe ne baddadde bammwe abazadde mubawe ekitiibwa. Era bw'aba akubuuliridde ekintu nga kibi kiba kibi. Baba akugambye nti kino tokikola era tokikola. Era bw'okikola era ogenda kugwa mu nsobi era oddeyo omwetondere nga bw'okiraba. Kati nga nze wano nze era sirina muzadde awasobola okumbulirira naye kuba maama tumunoonyeze maama abuze. Naye nja kuguma ng'omuwala nja kwekuuma. Ngeza kwekuume otugambye kuba wazaala omwana asooka muziyita nsobi simanyi omulenzi annimbi awo abadde ayisa ku ngulu bw'ate n'ayingira n'endufuna n'owooma. Ogenda fa n'omulala naye akugambye jangu ndabeko obulabi kale kakwateko obukwasi kale kampise ku ngulu ogenda ogiraba oti oyingidde dda nga naye nga ofuna olubuto olulala ng'embeera ng'ekunyiga satilisi okobeere wekoolwa neweka abadde omalirizawo. Kyemaliriza neeyanziza nnyo abankwatiddeko neeyanzege era gye bwe mujje Mukama ayongereko. Twadde maama talabise natisiti otowolokoseeko ku bintu ebimu kuba baitha emboozi yo n'omwana twagikola tunoonya maama we naye maama yabula kyekituufu. Tunoonyeza maama yasembeyo laba maama balasiriima yasembeyo nga ali ku kitanda nga ali bubi. Ekyewuunyisa alina jjajja wazaala maama naye nabo banoonya maama tebamulaba naye at least abadde alina omwana nga mulwadde omwana ateredde kati at least tugenda muleka nga stabilize nze then alwane n'ensi paka so kiri era nja toba mpola mpola naye abanyambyeko bambi mulina omutima ogw'obuzadde neeyanzeeke. Kale tuyinza obutasuka olunaku lwaleero ennyerangiza Sonko Muhammad Chris da Crown abeera amabega wa kamera. So emboozi eno mugirabye mwena abatukwasirizzaako okulaba nti ate omwana ono omwana waawona mu kyalo gy'aliwa wagamba wa Fort Portal omwana gyali yali kuno Kampala tisiwala n'ensalabe nga yeyongera mu maaso. Tujja kuba nga twongera obbawo emboozi endala eziyigiriza ezinfominga ezikola awareness
tugenda bawanya emboozi gwali eyo nga wadde oli ku kyeyo nga weetaaga okulaba emboozi zino ekintu kola kimu subscribing ku YouTube channel gye bita Good Talent beera ng'otufollowinga alina kyateesa oba tukyawabula WhatsApp namba yaffe eyo gy'olabaawo olwo omuntu ayinza okwagala okusupportinga ku muntu naye nga oyinza okutugamba bwe mutuuka mumukube ku video call njogereko naye byonna tubikola nga bwinza okubanga olaba byonna so kulwa Katonda n'ensi yange twesabire nnyo eggwanga lyaffe litabusobanira erya Uganda abalirimu muliraba abali ewala muliraba twatukoye ebya gavumenti yetuyambe tugenda byekwatirangamu twalina problem nga jja nga mutuwa ku magezi oba nga tugisolvinga ate nga tweyongerayo mu maaso Katonda yalina empeerayo so oyo gwoyambye ajja kusiima naye ate Katonda yasingira ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.